Kasasiro akyali kizibu ky'amaanyi mu Kampala era eggombolola okuli Kawempe n'endala abantu ebisasiro batubidde nabyo mu maka gaabwe. Abatuuze ku byalo kuli Kyebando West, Nsooba, Katale n'ebirala ebikola omuluka gwa Kyebando West, Kasasiro abasuza ku ntujjo nga kino kivudde ku kubulwa ekifo ekituufu we bamusuula kyokka nga n'ebimotoka ebimusomba tebirabika. Nze mukunganyira wano byefunayo abazira kisani bamuntwalira nga bwe muze. Okusinziira ku batuuze mu bitundu bino, embeera ebasukkako abeeyinza ne basasula emitwalo 4 buli mwezi olw'abatalina nsimbi ne bamusula mu myala ssaako ne ku miryango gy'abannaabwe. Sira tuli bubi nnyo kubanga omwezi batujjako emitwalo 3 oba 4 n'oranga tozisobola nga sente nnyingi ate gyetabu nga biri bingi. N'ogenda okusanga nga ku geeti yo kwe basudde pupu ne pampa z'abaana. Tukooye pupu n'osanga wookolera okumpi ne wookolera ng'oli yaleese ekiveera kirimu pupu ne pampa ne paadi asudde awo kyokka ate gwe woolina okulongoosaawo olyoke okole ki oteekewo bizinensi y'okole. Tukooye obukyafu. Konteyina baazibajjako ate bagamba nti baagala kubayamba babajjamu akasente timumpe sente bweziti simanyi resiiti tolina resiiti kati oli ayiya kiro n'amusuula wasudde. Bano bagamba nti tebayinza kulya kintu kyonna olw'ekivundo ekiva mu Kasasiro ono. Atukosa tuuka wantu wawunya emyala giwunya kwegamba tuli bubi nnyo. Simanyi Kasasiro tubadde tumukuumira waka n'atwetuumako mu bungi n'otuuka okuwunyirirwa nga n'ekyokulya ky'ogenda okulya nga nakyo ne kikulemerera. Embeera eno ewaliriza abasamaliya abalungi okudduukirira ekitundu kino ne bakola bulungi bwansi era bano babadde bakulembeddwa Ezekiya Sematimba Bwegiire. Sematimba agamba nti ebitundu bivunze ng'abantu basigalidde kulwala. Ekyokuleeta ebikonteyina babere nga basuula mu Kasasiro naye era tekijja kukola nga n'abantu baffe bennyini tebaweereddwa sensitization kubagamba nti Kasasiro temumala gamusuulasuula mu muteeke wano. Njagala ekyo bakikole KCCA esinga ebeesazeewo n'ereeta ebyo ebikonteyina ate era nga bwesomesa n'abantu bano. Sematimba agamba nti akoze ekisoboka okuyamba abantu ng'alina enteekateeka y'okubabangula ku ngeri gye bayinza okufuna ensimbi mu Kasasiro waabwe. Bw'oba omukuŋŋaanyiza n'omugyamu ebikyamu by'otakyayagala osobola omufunamu ekintu eky'omugaso oba manyuwa bw'aba alina awantu awatonotono walimirako nga ffe tubyekozeemu abakulembeze oba abantu ababalinako enkizo naye si kugamba gavumenti era ekyo obulamu nga babadde tugenda kikola. Richard Mwanje, BBS Telefayina.